Omuyimbi Nakinku Eddy Samusuza abasinga gwe tumanyi nga Eddy Kenzo. Just a few days ago yabadde ku mukutu ogumu ogwa BBS n'abuuzibwa ekibuuzo ekyamufuukidde akayinja mu ngatto. Oli ku Vast Strange 256 amanyi abampita Simple MC. Nkusaba gwe watching right now, please kindly subscribe, tap the notification bell and as well help me share the video to each and every person. Abantu babenga bamanya amawulire. Yes, tekina kye kikujjako gwe kusharinga video eno. Tekina kye kikujjako gwe kusubscribinga ate oberengo osobola okufuna amawulire amalala agasingako wano. Entertainment news on the go. Wano wenyini we tukatusizaako ne tugamba nti kwata bayiro ofune n'olupapula tutambule fenna. Advisor wa President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'abannabitone omwami Eddy Samusuza yabuuziddwa ekibuuzo ku nsonga ya Museveni okugaana muyimbi munne Bobi Wine okuyimba. For quite some time, I think it is coming to 7 years ever since they banned Bobi Wine from performing. Those are 7 years, yes. Concert Bobi Wine yasemba performing ako yali concert ya Kyalenga eyali ebusabala. Ever since then, bamubanning obutaddamu performing without even any grounds they were standing on. Olwokuba balaba nti oba muleka nasigala nga akola concert zino ajja kwongera okugaininga popularity ne wealth, basala okubanga bamulemesa. Era bannamateeka bebadde bagenda nnyo mu kooti, era nga ekkooti eraga nti Bobi Wine talina buzibu, he is free to perform. Naye whenever someone organizes concert nga kuliko Bobi Wine, eyo concert tekkirizibwa. Remember emabega kao omukulu gwe bayita Amama Mbabazi ne banne baleeta etteeka mu parliament erya Public Organization Act, whereby you're not supposed to collect a group of people before you inform the police. Oyina kusooka kutegeeza police. Naye abasinga etteeka lino tulitaputa bubi nti ligamba oyina kutegeeza police wabula toyina kusaba lukusa eri police. Otegeeza police eyina obuvunaanyizibwa okukuwa security. Naye abantu abasinga balikyusa baba bagamba oyina kusaba lukusa eri police. So, ba promoters abanyagadde otegeeka Bobi Wine, whenever they organize Bobi Wine, police ebalemesa. Ekimu kubiraga nti order from above yayita Bobi Wine talina kuddamu kulinnya ku stage. Era emirundi gyonna abadde performingira outside Uganda, nga wane Uganda, the least he can do is to attend concert but not to perform. Eddy Samusuza yabuuziddwa ku nsonga eyo. Basebo ne bannyabo we nasoose okulaba nga musajja wattu Eddy Samusuza newankubadde ffe bannakyukakyuka tumulinako obuzibu, wabula musajja wattu alabika alinganga ayina ekintu kye yatuulamu kyatasobola kuvaamu kati ng'ayina kuzinira ku ntoli z'abasajja. According to that interview, Eddy Samusuza yabuuziddwa ku nsonga ezo n'agamba nti I have never asked or advised President Museveni to lift the performance ban of Bobi Wine. How can I even start to ask him to let the man who is threatening to remove him from power off the hook? Yagambe talina ngeri gyasobola gamba Museveni okujjako Bobi Wine ban ate nga Bobi Wine yayagala okumujja mu ntebe. Bino byayogeddwa ku mukutu ogwa BBS oyakyaziddwa mu nnamawulire. Yamubuuzizza ebibuuzo era yamubuuzizza bw'ati, njagala owulirize ate tokoma wuliriza, nja kusaba onnyambe otambuze video because there are a lot of questions kweno clip abasinga gye mutamanyi. Naye katuulize ka clip kaneno small time ate tukomewo n'ensonga eno. Tovaawo katukomewo. Bobi Wine
mukulembeze wa NUP kati ye yayingirira ddala ebyobufuzi ali mu active politics ng'ogyeko mmwe nti ogenda kuyimbira nyimbidde nabbanja n'abakulembeze abalala yasanga okusomozebwa gye buvuddeko nti kati okukwata akazindaalo okuyimbira ku stage za Uganda kikyali kizibu ddala era tumulaba ndowooza ayimbirako bweru ozze omulondoola ekisooka osisinkana omukulu wali omuwabudde ku nsonga eno okubeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine ateebwa addemu asanyusa abantu nga bwe gwali edda nti okukwata omuzindaalo tegubeera musango osisinkana omukulembeze w'eggwanga ekyo siyinza kimuwabulako kubanga oli ayagala kujjona mu buyinza era ng'emirundi mingi gyalabiseeko buli bw'alinnya ku siteegi ayimba naye nga kwatadde n'enjiri egamba nti oli nnyina omusiguukulula akati gwe bamusiru n'abakyogenda omuga nti muleke ayimba akusiguukulule kubanga eri siteegi sasirye mundu ye naye gyakozesa okukakasa abantu nti nagira ddeko ebbali so toyinza muwabula ku nsonga omutandikirawa Robert Kyagulanyi kyamakulu Bobi Wine akyali kyaliwo kuba kimanyi oli munnabuddu oli mwana ave Masaka kyaliwo nyinamu naye obuzibu bwaffe naye muwanye ekitiibwa nga mukulu wange kubanga twatambula nnyo fembi ante simunenya kuba nti nno ali ku ludda oluvuganya kubanga ekyo si kivve era tewali tabu akola emirimu gye naye waliwo obwaffe obw'omunda ate ne bino byennyini we yatandika ebyobufuzi nayagala tumuwagire by force adde eri ku TV gyayogerera bayimbimwe biki nga tasobola kukubira nti wayijja tulabe okitegeera tugamanyi nzikaŋŋaaza omuntu nenga kola ebyonkola ebyaye kuba buli omu alina famire y'okuliisa so mwayawula for now pozinga video bamugambye so mwayawula njagala bannaye bannayuganda muwulirize ebigambo bya Kenzo nze mbagambye olulabe kiripu eno nenkakasa ati musajja wattu alabika oba oli awo ayina akatto kwe yatuulamu nga mutuufu anoonya engeri gyakavaamu nga tamanyi bamugambye kati muli mutya mwayawula oba n'agamba for now twayawula ekitegeeza abaleseyo winda egamba naye oba oli awo mu maasoko ng'atudde mu ntebe naye bannaye njagala otambuze vidiyo eno nyamba ogitambuze because bye tugenda okwogeramu eno vidiyo mweno clip bikulu nnyo. Eddy Kenzo ye muwabuzi wa Museveni ku nsonga za creatives, ye advisor yo ku nsonga z'abayimbi ne bannabitono if I'm not mistaken. So kimukakatako okuwabula president irrespective of anything. First and foremost, semateeka w'eggwanga Uganda kirambika bulungi nnyo. Omuntu yenna yena holdinga government position, he's not supposed to be partisan. Wobanga oyina ekifo ky'olina mu government ng'osasulwa because Kenzo ali ku musala gwa government. He is paid monthly as a presidential advisor. Ne privileges azifuna. Ekimu kubiraga nti taina kubeera partisan waba asavinga omulimu gwe nga presidential advisor. He's supposed to serve all the people irrespective of their political party. Kenzo wabanga ye presidential advisor nga tasobola ku advisinga Museveni ku nsobi gy'akola because Bobi Wine agaanibwa performinga si mu mateeka. Just oli ayina kyeyagaliza ne Kenzo abyogedde ye akubye mukama wejje nti oli ayagala kumusiguukulula. Does it mean nti oyina mungi because fena okumanya Bobi Wine abasinga I believe the biggest percentage of Ugandans okumanya Bobi Wine tumanya omulimu gwe yali akola gwali gwa kuyimba era abasinga kwe twamumanyira. A job he can no longer exercise in Uganda. Naye Museveni agamba yagala kyusa ggwanga. Ataddewo advisor Kenzo, presidential advisor ku nsonga z'abayimbi. Naye presidential advisor tasobola ku advisinga mukama we nti
ekintu kye tukola okugaana Bobi Wine nga tetuli mu mateeka kikyamu. Kino kituleetedde olowooza nti statements abantu ze basinze okukoza badde bakola okumala ebbanga nti Museveni alonda aba advisor be naye nga tebasobola mu advisinga wabula ye yaba advisinga. That justifies that ku nsonga Kenzo gy'ayogedde. Because agambye oyinza otya okumuwabula ate omusajja addemu oyimba ate ng'omusajja ye mmanduso ye gy'alina okukozesa omujja ku stage. President Museveni ebbanga lyonna lyonna ne NRM bazze nga bagamba nti ffe tulina obuwagizi. Which means walina okubawo leveled grounds nti ono akole kyakoze within his means. Museveni wabanga abadde munnamagye akozesa amagye ge nga bw'ayagala okubeera nga anoonya obululu. Bobi Wine abadde muyimbi amuleke ayimbe. Ekyo tosobola kuŋŋamba nti osobola okugaana okigamba mukamawo unless ng'oŋŋamba nti we baali bakuwa omulimu balina bye bagamba bino tobyogerako because advisor, presidential advisor ku nsonga z'abayimbi olina okuba oleeta buli nsonga. When you talk about stakeholders in the industry of Uganda, the music industry of Uganda, stakeholders, you cannot miss out Bobi Wine because the same Bobi Wine gwe tuwogerako y'omu ku abo abaakuyamba gwe alina ekifo ekyo eky'okubeera presidential advisor, which means kikukakatako wobanga okijustifyinga because ozenga okyogera. Wabula mu bigambo byonna Kenzo byayogedde nze muwama eka benefit of doubt. Omusajja ono alabika bambi amisinga okubeera okumpi ne mukulu we naye just lwakuba nti nsonga ya byanfuna byansi ebyensi byamutwala either forcefully oba yagenda okukola ku kajja because omusajja agambye bayawula for now. Ekimu kubiraga nti yes for now waliwo embeera eriwo oba oliawo etabakkirizisa kubanga bali ku same page naye oba oliawo embeera eyo esobola okubanga evaawo anytime now. So my question is, should Ugandans think nti Eddy Kenzo sometime back ajja kwekubako mu kifuba addeko eri abantu? Because ever since Eddy Kenzo turned his back against Bobi Wine, even Bobi Wine supporters turned their back against Kenzo. That is truth be told. Era yemu ku nsonga lwaki nti ojalaba Kenzo kigenda mutwalira ebbanga okuddamu okuholdinga concert eri genuine. Kano kakwate bulungi waliwo concerts ze bakola abayimbi ennaku zino naddala abo abali ku ludda luli olwa because Uganda truth be told yeyawulamu ebiwayo ebyo. Waliwo bali abatambula ne Museveni ne waliwo ne bannayuganda abatambula ne Bobi Wine nti bateekawo oluwonko wobanga oli weeno era olina ovaayo kirage wobanga oli weeri naawe oli weeri tewali byamatankane. Yensonga lwaki olaba nti ne Kenzo yava n'agamba awannyo waawo era buli event ya NRM byebivulu bye baasigaza ofuna kiba kizibu nnyo okuwulira nti Kenzo ategese ekivulu mu kisaawe Rukaya nga bwe yategeka edda. Naye njagala tuweebuuze, where did all this begin? Ensonga ya Eddy Kenzo okutandinga against Bobi Wine etandika etya? You all remember very well mu lockdown Kenzo lockdown yamukwatira somewhere mu outside Uganda era ng'akozesa emitimbagano yayagga okuba nga adde Uganda era yagamba abamu ku bantu be yali ayogera nabo talks it was Bobi Wine because they were friends. The even concert ya Bobi Wine esembayo Kenzo came and performed ekyalenga ekimu kubiraga nti byali emu ku nsonga oba emu ku nsobi Museveni gye yali akoze mu nsi muno I believe gye yejjusa even up to now kwe kulagajjalira Kyagulanyi n'amutwala ng'omuyimbi and I believe that taught him a lesson gy'atagenda kuddamu kukkiriza kubaawo. Njagala ogiwulirize bulungi gwe alaba verse strange subscribinga tambuza video ate gisharinge making sure okoona mu kadaako tambula n'akasajja wandika ku lupapula
Bobi Wine atabukidde Museveni. Ensobi Museveni gye yali akoze mu nsi muno gye mmanyeemu ku ezo ze yejjusa kwe kulagajjalira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era I strongly believe he is not ready to do the same error. Yamulagajjalira atya? Bobi Wine okuyingira kwe mu parliament, okujja kwe mu parliament, tebakikulimba ndi Museveni yali tasobola mulemesa. Yali asobola omulemesa mu mbeera yonna, naye yalabanga omuntu jassaze buzzi, yesoze, ngenda kuba nkuyita nkutemera ekisawo ky'essente obivemu, because Bobi Wine has been a ghetto kid hustling from zero to where he is right now. Ngera bakimanyi nti abaana ba ghetto amazima go gano gonga bagamba nganza abaddeko mu ghetto. Omwana wa ghetto omwesiga kitono, era oyo omwana wa ghetto si bonna bonna. Omwana wa ghetto wabanga asazeewo aba asazeewo, neera wabanga wakulyamu lukwalukulyamu. So ndowooza Museveni ne banne balowooza nti Bobi Wine wayingira parliament ajja ba muzibu wa kugula azena independent. Remember tukimanyi percentage esinga mu parliament nga ba independent bali NRM lineage. So bwe bamulabanga azze mu parliament ngowa independent bagamba yikano walk over ono tugenda musobola. Ne beetabira nti yali azze mu parliament with a mission. Ate kankugambe bino ebigambo abantu abamu asobola okujja nga azze oba just kulya, naye omutima gwe ne gukyuka mu maaso g'abantu n'alaba mu butuufu abantu banjiridde obululu banneesize. Bobi Wine we yagendera mu parliament, he was one of the most voted people into parliament because yakuba akalulu ako with 80+%. Ekyemukubiraga nti abantu baali bamwesize, abantu baali bamwagadde. There is no way in this world you could turn against those people abalonda Bobi Wine oyingira parliament. There is no way. Ate ng'ebbanga lyonna before even the parliament yajjanga ayimba ennyimba nga mbutuufu ennyimba zikwata ku bantu, nga abadde mukulembeze, abadde mubaka w'abantu, abadde president w'abantu okumala ebbanga, nga obibanyiga abiteeka mu luyimba gwe abadde anyigiriza abantu lazima message n'ogifuna. Ennyimba zazayimba Time Bomb, zazayimba Obululu, zazayimba Jennifer, zazayimba Ghetto, all the songs he sang muzimanyi. So okuyingira parliament bano balowooza bagenda sobola mu containinga, kumbe yali azze with a mission. Laba wabava mu ngalo nga they don't have any control over him. So government olumala Bobi Wine okumala okubaserera mu ngalo n'apasuka n'afuuka a world dog, ng'embwa eri world toyina ky'ogigamba, kyabewuunyisa nnyo ne bagamba no, yes ono atutoloseeko. As we try to contain him, let's make sure we don't fall into the same trap. Bakiriza ne bagamba yes Bobi Wine atutoloseeko, nga bwe tugezaako okubanga tumukaabinga, tumukwata, tumuteeminga, tumuzza mu keegi, tufube nnyo okulaba nga tetukkiriza mbwa ndala kuddamu ttoloka. Wano wajjira Eddy Kenzo ng'alaba muganda we atabuse n'agamba yes tuli maanyi g'abantu, people power. Era ba Eddy Kenzo tetusobola mujjako ekyo nti omu ku bantu aba advocating for people power awo ng'akyali ku mulamwa. Kati we balaba nti Bobi Wine ku following gy'alina we yeegattako Kenzo, it won't be very easy to contain them. So simanyi biki bye baakola byonna because Kenzo just changed all of a sudden. Ekimu ku birago oba oli awo balabika they have something over him, kisoboka nakyo kyesitalinaako bukakafu. I'm just giving my narrative because Kenzo okukyukira Bobi Wine woddayo emabega noononje ddala nsonga ki enkulu esobola okukwata Kenzo eyayimba system volongoto n'atandika okuba nga awaana system eyo. Nsonga ki? Otandika okubamu obufaananyi ne weebuuza kaali kasente
ayina omusango gwe yakola ne bamugamba nti wagira Bobi Wine tugenda kuguzza. Kwegamba like seriously otandika okwebuuza ebibuuzo nga mu butuufu answer togiraba. Ekimu kubiraga there was something hidden. So buli muyimbi yenna nga balaba mu butuufu amaanyi ne komandi agiina agezaako okudda ku sayidi ya Bobi Wine kibaleetera okutya. I'm just imagining if Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleon, Mr. Semakula, bonna abayimbi bali behind Bobi Wine, kiki ekyandibadde mu Uganda? Olaba Bobi Wine omu bw'ati asuza Museveni nga tatudde. So bano abantu bagamba no tetusobola kukkiriza. Ensonga lwaki ojja buuza Mr. Kikubya politics agambe nze temunteeka mu byabufuzi. They even tell us there are people who are given money only just to keep quiet, not to talk about political events. Ne bagamba goli muyimbi olina following, yimba buyimbi, toyogera ku byabufuzi, ne bamuwane ssente. Wabanga mu bayimbi bonna ow'amaanyi ali mabega wa Bobi Wine ye King Saha, kuba mwakafaananyi singa bonna bali mabega we. So balwana naye nkugamba ebigambo bino ate bannayuganda tebakyali about that. Ndi waliwo bannayuganda abaali bawagira Kenzo naye nga bamukyawa lwa nsonga yava mu Bobi Wine. Waliwo bannayuganda bawagira Mr. Semakula naye nga bamukyawa lwa nsonga tali ku sayidi ya Bobi Wine. Bano bonna truth be told oyinza n'okwesangamu okulonda akalulu balonda Bobi Wine naye nga tebasobola kimentioning olw'okubanga they have something over them. Bagamba oyina business bweti ne bweti tusobola ogisuula. Ne bakuwa relevant examples ku bantu be basudde. Naawe ayina akatengo n'akatima akatono gamba obuntu bwange kansirike n'osirikira muli. Ne bagamba kunagamba buzibu ki bubadde oyina baana bange baweerera baana bange kuba bulungi. Ne bakuwa ekisawo kya ssente gwe n'olabanga ebibo biwedde. Naye ne weerabira nti ensi esobola ottabanguka n'ebyo ebyo ebiwedde ne bivaawo n'oba nga tokyabiira. Gamba nti Bobi Wine jju. Verse strange gwe omukutu kwoli. Mu kwagala containing more artists, there comes a gentleman called Mulwana Patrick, alien skin. Ekifaananyi kye yagiramu okijjukira bulungi nnyo. Era tewabaawo omuntu akeera omakya n'agamba nti alien skin okujja okwefuula ng'omuntu w'abantu yali kabadino. Mu ntandikwa hiti yamugwira ensi n'emwagala yali muntu wa nkyukakyuka ebbanga lyonna. Era naye agamba baamusibako. Wagaining that popularity naga amaanyi mbavubuka. They saw another Bobi Wine coming, rising, and they would not allow the other error they did ku Bobi Wine okuddamu okukalenga ku alien skin. Ne bagamba let's find ways of okumucontaining, and trust me they did it. Ngenda koma wano for today. We shall link up later on. Verse train 256 simple msige emanya nja kusaba otambuze video netuke ku buli muna Uganda. Thank you so much.